mubiri okumuwana wana olusuto suto flattering abaganda omanya abaganda era kye kigenda okutuleetera obuzibu bayina nnyo olusuto suto kugwe manyi gwe batamanyi ate obawulira kati simayo bawulira kumeini simanyi bano standby generator obiwulira era baganda ate olowooza balala ebyo kati bayina nnyo oluntuntu olwo bawagira nnyo ebintu bye batamanyi gye bivudde era bali easily manipulated kubanga bangu bakubuzaabuza ogwo muze guli nnyo mu Buganda wano kubanga kwogwo omulembe Wibale kulaba ebyafaayo olunaku olwaleero tuli ne musajja mukulu Ahmed Lutaaya omukulu n'asinzira busunju nate kinajjukirwa nti twamulaba mu mboozi yaffe yasooka bwe yali nga atunyumiza ebyo bye yalaba mu lutalo lwa NRA era nga okusinzira ku mboozi eyo tukimanyi bulungi ffenna abaasobola okulaba emboozi eyo nti musajja yakuba emmundu mu NRA engeri mu kulwanyisa gavumenti ya Milton Obote teekako ne Tito okutuusa lwe batwala obuyinza. Omukulu ono n'atagenda kutunyumiza ebizibu ssaako n'ebirungi Uganda by'esobodde okubeera ng'eyitamu okuva lwe yafuna obwetwaze okutuuka nate we tuli olunaku luno olwaleero. Nkukulisaayo ekaabwoko ewa musajja mukulu mu jjumba gye tubadde mu mboozi gye twamaliriza era nsuubira nti olina kye wayizeemu kyewajjukanyiza oba kyogenda maaso n'okubeera nga weefumiitirizaako. Naye nga tetunaba kubeera nga tugenda mu mboozi ya musajja mukulu Lutaaya Ahmad waliwo comment emu gye njagadde okubeera nga ngabanako naawe yazze mu kitundu kyaffe ekyasembyeyo eky'emboozi ya musajja mukulu mu jjumba. Comment eno yakoleddwa musajja mukulu Kayiira. Ekirungi nti omukulu ono Kayiira yakomentinze ku kitundu kye twayogereddemu ku nsonga z'omugenzi Dr. Andrew Lutakume Kayiira. Mukulu mu jjumba bwe yategeezezza nti omugenzi Kayiira yali musajja w'amaanyi ng'atiibwa. Kati nno musajja mukulu Kayiira yakoze comment eno yategeezezza nti Kayiira n'ekibiina kye ekya UFM batandika okubeera nga bakola obuyeekera mu 81 era wakati wa 81 ne 82 ennumba ze baakola ze zaakakasiza ddala Obote oba ze zaggula Obote amaaso okubeera nga akakasa nti abayeekera ddala mu butuufu we bali era n'atandikawo enkola ya pandagaali nti era UFM yali etataaganyizibwa ebiwayi bibiri oba yatataaganyizibwa ebiwayi bibiri ekisooka nga kyekyalo ekya NRA abaali abayeekera teekako n'Obote eyali mu gavumenti. UFM ono mu 1982 bo baali balina battalions kyokka nga NRA baali bakyakozesa companies era nti NRA yadde yali etataaganya Kayiira oba UFM eya Kayiira. Musajja mukulu ono Lutakume Kayiira tiyavaayo kubeera ng'alwanyisa ba NRA bano olw'ensonga atuwadde ensonga bbiri. Ensonga esooka nti musajja mukulu Museveni yali akulira ekibiina kino ekya NRA yali ali mabega wa Yusuf Lule. Ensonga ey'okubiri nti Kayiira yali tayagala kubeera ng'alwanagana n'ekiwayi ekiri mu kulwanyisa gavumenti naye gy'alwanyisa ate nga bali mu Buganda. Kakati nno ekiruubirirwa kye nti yali ye ayagala kuggyako musajja mukulu Obote so si kuwamba buyinza. Bw'atyo musajja mukulu Kayiira bw'agenze maaso n'okubeera nga nate ayogera ku nsonga eyo. Agasseeko n'ategeeza nti abakulu bano abali mu NRA bamanyinga n'okuwaayo enfooze eri aba gavumenti n'okubeera nti bamubbangako emmundu ze. Kale nno yeyo comment nyegadde okubeera nga gabanako naawe naye nga kuliko comments endala zibadde nnyingi nnyo ku mboozi eyo nate nkwebaza tubale kubeera nga nate oteekako endowoozayo okusinziira ku mboozi nga bw'eba etambudde. Nzikiriza nkutwale nate mu mboozi ya musajja mukulu Ahmed Lutaaya abeere nga nate atubuulira ebirungi n'ebibi Uganda byeyiseemu bukyanga efuna bwetwaze. Kwagaliza okuwuliriza okulungi. Tugenda kubeera nga tuddako emabega mu myaka eyo gy'ataano ati ongera okubeera nga tulambululira bulungi nnyo ebimu ku ebyo bye twakoonako akatono twongera okubeera nga tubigaziya. Mukama wange nsanyusa okulaba ssebo nate. Kale ssebo. Mugamba mutya? Tuli wano nga bulijjo. Katonda akyatuwadde obulamu. Mazima.
tusobola okubanyumiza betwalaba byetusomye kikulu nnyo emyaka gino kati n'emyaka 65 naye byendabye ssebo era ekimu ku bineraliikiriza kwe kufa ne banziika n'okumanya kuno kwonna kineraliikiriza nnyo omuntu okufa ne bamuziika with a lot of knowledge era munyambyeko kiringanga eno tanka ejjuza amazzi naye ng'erina buliza waggulu akati kwetoolerako ndowooza ngenda muntowoloddeko kirungi kuba bingi bitumanyi abantu balabye emboozi ze twakola ku mulundi guli ne basiima simanyi oba naawe olinayo abakusiimye abantu bansiimye ate n'ebirowoozo comments ze bakoze nazo nziraba nina mutabani wange atera okunga nti kati otuuse mu bantu bwe bati otuuse mu bantu bwe bati neneewuunya abantu banyumiddwa nnyo emboozi zaffe naye nga ekikulu okusingira ddala obukulu namba emu n'ebbiri n'eyokusatu nti Katonda atuwadde obulamu ekyo kikulu nnyo oba oli awo tetwandyogedde ku bino ng'ate tufudde namba 2 naye neggwanga lino tuyigiriza ebintu bingi nnyo omulembe ne gujja n'ogulaba ogwo ne gugenda omulala ne gujja n'ogulaba nagwo ne gugenda kakati guno gwe tulimu twabadde mu nsiko tubeera mu nsiko eyo ndajagadde nnyo twayize ebintu bingi mu nsiko twayize amagye agalimu nange ali ebweru bwe tusisinkana tutegeeragana ndeka katono nga tegeera okirabye ekyokubiri namba 2 ekikulu ennyo twasoma babasomesa ebbanga lyonna nemaze mu nsiko mbadde nsoma busomi kagenderere kubasomesa obanga gwe omuntu wali oyigamu nanyumirwa nnyo ate bwe mmaleze tetugenda mu National Political School Kyankwanzi munange byakyuka ebintu bizibu yakyuka etya byakyuka nti omanyi era kankuddiremu nti bwe twali tutandika emboozi yaffe ey'olutalo twayogera nnyo ku kigambo kye bayita communism nti mu ntandikwa twayingizaamu nnyo ekintu kye bayita kiki communism communism twamuyingizaamu okumanya ensonga yali esooka twayiga nti omuzungu twasoma omuzungu kyonna kyonna kyeyaleka wano nkikuba budinda madiini ge buli kimu kyonna kyonna nkitegeera kati kyeyaleka buli kimu kyonna kyonna eky'omuzungu ekiri wano twali tulwanyisa colonial forces batitookera abo twali tulwanyisa kakati buli kimu kyonna 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 nkikuba budinda nkitegeera lwaki kino weekiri lwaki kiri weekiri banene bwe ba government lwaki ekoze kino nkina ku interpretation kuba nabisoma kyekizibu kyenina era ndowooza tetwetwagisa ffe ngaffe abantu ngaffe ndowooza ate tuli babulabe mu ngeri emu oba endala kubanga ekintu omuntu akikola nze nga nategedde ddala lwaki akikoze kati so twasoma emundu okulwana okwekikomunism Vietnam yalwanagana na America twabisoma netusoma Cuba na America entalo zonna zonna zibadde mu nsi muno zonna zonna newadde luno lwa Ukraine ne Russia ndumanyi ekikye kirulese buli kimu kyonna kyonna ekiriwo mbitegeera ntindo kati twasoma naye eyo yali nkola ya kikomunism communism asomesa nnyo
nga anoga alwana ne capitalism ode lwaki twasoma communism bobo yagala mobilization okukunga abantu otekwa kosa communism Karl Marx abo gwe musingi kwe mwalwani twali tutegeera omuzungu era yensonga lwaki twasobola okuwangula banga teriyo mobilizer mutuufu nga mu communist amobilizingira ku byenfuna kubanga yo omu capitalist ali obstructionist tasobola tayagala ne isole gwe yawandiika alina bye yalekebwera era kyovola abantu betuba twogera njogera ebintu ebiri ebitayawandiikibwa mu history ebyalekebwa lwakuba nti abantu bali tebabimanyi oba bali tebagala bw'oba yagala kuguyaguya abantu osooka kukwata education system bw'oguyaguya abantu kakati n'obasomesa gwe kyowulire kikuyamba bekibayamba n'okikweka. That's capitalism. Era omu capitalist omutuufu ateekwa okubeera nga control education system agirina omumanya mu capitalist. Omuntu ajja kubuuza lwaki communism ne capitalism bijja mu mboozi eno. Bijja mu mboozi eno kubanga gwe musingi byenjogera kati mbyogera nga tebiri mu history muwandiike nenga tekwe Uganda kweyimiridde ate nga aba communists baamulaba ne bamujja ne bamumpa wano mu Uganda mu ntalo zino zitubaddemu wano mu Uganda bogene makeresi mayi balina political science oba degrees kyaliyo naye wano ne political education mu masomero ga secondary baamuwera. That's capitalism. Waliwo wakuza yuko katono waliwo abantu abagamba nti wakola mu kensobi mu kabbiroko akabbiro banaye musaasira abaganda ndi musajja muganda wawu naye banaye byansobako ebintu si byangu byansobako kubanga omuziro ngonge akabbiro kanene. Yes era be balenya abangolola kyali kituufu nalabika nga atali muganda naye nga ni muganda awala we nakolera ensobi amagye ga Tanzania Uganda yonna gaavaamu ennaku z'omwezi 3 June 1981 3 June manyi nga tetunatandika mboozi eno nakyo kyetaaga okumanya Tanzania yalumbagana Uganda era oba oliawo n'ebizibu ebimu bye twagenda tufuna okuddiringana awo kyava ku Tanzania oyo ba Tanzania baba tunalaba maaso eyo Tanzania okuva amini lwe yagoba obote yasigala ebendera ziri ku motoka ya obote ne Tanzania ne kutizimbe ko yali asula era nga bamwanirize Tanzania eyo nga president wa Uganda. So mu mukago gwali kukoleddwa abakulembeze abali ab'ekiteera ekyo bakawunda banyerere bobote abantu ab'ekika ekyo munabe bamugoba mu buyinza basigala batwalanga yeye president. Kati later on Tanzania yali ekola omulimu gw'okujja okulwanagana n'Amini ng'ekimu ku kyo kyekirabo ky'obote akomewo afuga eggwanga lino omulundi ogwokubiri. But Tanzania teyalina mandate teyali ya UN mandate gye yalina teyali ya African Union. Nolwekyo Tanzania was an occupational force. Tanzania had to leave yalina okuva wano mangu naddala ate bano ba Museveni nga batandise because wante balinawo mandate. Ate ekyokubiri Tanzania olwa socialism experiment gye yalimu gye yatandika mu 1960 eyo yafuna ebizibu kuno kwe kwagira olutalo amagye agavudde mu ggwanga erimu okugenda mu ggwanga eddala okugayimiriza okumala ebbanga lya myaka 2 kyali kitudde mu Tanzania atali amuyamba. So Tanzania had to vacate. Netulekera ekizibu. Netulekera ebizibu. So ndowooza awo tumazeewo. Tutuddayo ndowooza kakati emboozi yaffe tugenda okugitandikira myaka ejja 5
oli muzali wa myaka gya 5 n'okubanga ebyali byakavaawo wabitegeera. Uganda yefaanana etya myaka egyo? Baana bange, Uganda eno tulina ensi ziri 3 ezali initial mu East Africa, initially mu East African East African region, Uganda, Tanzania, Kenya. Naye of the 3 bwensi ezo 3 ensi ekyasinza okubonaabona ennyo nga tulinganga babba oba babba ki? Uganda. Kenya gyebali n'ebizibu byabwe, Tanzania gyebali n'ebizibu byabwe, naye Uganda yasukka. So ebizibu bya Uganda bino tetuyinza butadda mabega kubitegeera okuva ku 1962 bange Uganda eno ensalo zaali ziyinza okuba ziri mu 26 ne basala ensalo. Naye ate waliwo ebizibu byawo ebyali koloniyo mu kusala ensalo. Before Uganda okufuna independence, ebizibu bya Uganda byali koloniyo. Byali koloniyo. Kakati Uganda bebajja obwetwaze mu 1962 netandika ebizibu by'abaddugavu bannaayo. Bali bazungu, kakati tutandise ebizibu by'abannaffe betufaanagana. Kakati pozi obutadda nnyo mabega katukole omusingi gw'emboozi guno eno nga tuva mu 1905 naddala ebyali wano mu Buganda. Ekyali banga emboozi eno gye njagala okunyumiza byebintu events ebintu ebyali bibadde mu nsi muno nga bya ssanyu oba bya nnaku. Okutuuka ku mulembe guno gwe tuliko kati tujja kubinyumya. Naye katuve mu 1905. Mu 1905 ekiseera kyali kya colonial period. Bafuzi b'amatwale. Abajja wano ne basiŋŋaana nga bwe twali twogedde nti Buganda eno yo, because Buganda is the largest tribe mu Uganda. Buganda bagisiŋŋaana erina ebintu byayo kumpi amasiga 3 agakola gavumenti nga Abaganda bagayina. Buganda n'olwekyo obugunjufu bwatandikirawa mu Buganda. Independence ne struggles ezaali zisinga obunene zaali ziteekwa okuinvolvinga mu Buganda. Kyova owulira bano abasajja be bayita bamusaaza abazikwalukisa ekololo, bakamya, simanyi za namba 7, simanyi za biki, okusinga byaliwa Buganda region. Kakati Central region eno eri very important, oba eri it is a part mu bintu ebyaggwanga lino Uganda byerabye. Naye mu 1953 waliwo gavumenti y'abazungu ng'eyagala eyina ekirowoozo ekireeta eggwanga lino Kenya, Uganda, Tanzania libeere limu. Bali mu federation 53 kyali ekirowoozo kya Cohen, Andrew Cohen governor. So yali agala Uganda enebeere nga eri Kenya, Tanzania bali ziri mu federation. Abaganda bano kye baagaana. Era Abaganda bano ne bagaana n'okwagala, baagaana okugenda okuba mu Uganda. Mu nfuga ya unitary bakiremesa, bakigaana, babatwalayo lwa mpaka. So mu 1953 Sir Edward Muteesa yalinnya enkanda n'agamba nti nze tetujja kugenda mu mukago ogwawamu ogwa unitary mu Uganda. Naguli ogwa East Africa n'agaana. Cohen n'amukwata. Olwo ebizibu bitandika. Abantu beewuunya nnyo okukwata kabaka. Katusooke tudde ku kintu kye bata kabaka.
kabaka ali insulated ayina ebintu bye ebimwogerwako ye Ssaabasajja Kabaka magulu nyondo chuchu Bemba Musota Lukwema Nantawetwa amanya gonna gakanga buli agakanga subject agakanga omutwalibwa gawe bwa kabaka andi ebintu ebyo byali liyo mu kiseera ekyo bane ne society abantu bagenda basoma ebintu ebimu ne babijungulula nebyo bibaawo kati kabaka akyatwala mukyala wani luli yali amwegomba naga nti omukyala mwegombye mumpeemu namutwala gwe gwamututteko nakuwa ettaka bwe kwali kakati bwatwala omuntu eyalwala sirimu tamuta kakati byakomaawo n'emirembe gigenda gitya but we are talking about kabaka ow'Olukumi yali w'amaanyi kati omuzungu ono Cohen amukwata amwangangusa ekyo kyekiyongobere ekyasooka mu Buganda wano kubanga biri ebyamwanga okumukwata bamuwangangusize kibuga ku kizinga kibayita Sicilies kale byewalako katubireke kino kya 5 era Cohen bwe yalaba nga azitowereddwa alaba akasajja akakutta akatutte naye wansi kati alina ground abantu basigala balwana basigala bawopozinga ekigambo ekyo ekyokukwataani Cohen n'amuza mu 1955 kati mu 1955 gye mu 5 mulimu ebizibu byali ebi ekisanyusa kyali kimu n'ekibi kyali kimu kabaka okumukwata kyali kibi nnyo Abaganda baali bamanyi kabaka bwe bulamu bwabwe era waliwo bw'abanga abadde yayisaawo jjajjange yaŋŋamba ng'owulira n'omubiri gwonna nga gutandise okukankana kabaka akuyingidde ng'ayitako buyisaawo ebyagenda oba oli abigenda bisaabulukuka with time so mwataano eyo waliyo ekintu ekibi kyali kizibu kukwata kabaka ene bwe yalaba Cohen nga akutte kabaka naye nga kabaka alabika akyalina ground kwekuza kabaka mu 1955 ate ekyasanyusa nnyo Abaganda ebiseera ebyo nga Buganda ye Uganda Buganda mu kiseera ekyo waliwo ekintu kye tuyita semi autonomy nga Buganda ayagala kubanga yetwala Buganda was a protectorate under Uganda protectorate Buganda ngetwalibwanga eyetwala kiraba katika jampuni ajja Buganda eno ensi eno gye mulaba eno atambula dda kati omuzungu ayagala kuleka Uganda eyawamu Buganda ayagala kuleka ayagala kugaana ayagala bali bagende nga yetongodde omuzungu yalina pressure. There were 2 reasons why. Number emu yali amaze okufuna demystification yembeera eraga nti akyoli nali ntya nga ndowooza nti kino ekirevu kyokya nekyenkoko nekirabise tekyokya kinyogo. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Afriaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Ndowooza nti kino ekirevu kyokya nekyenkoko nekirabise tekyokya kinyogovu. Kati abazungu bakwata ku kirevu, Abaganda abaddugavu bakwata ku kirevu ekyaseggwanga enzungu ne balabirawo nga ekinyogoga
bali balooza muliro bakirabira mu lutalo lwa 1939 okutuuka ku 1945 sematalo wokubiri omuzungu adduka muzungu ava omusayi mumyufu muzungu era be bakomawo ne bategeera nti ono atufugira bwereere naye mutiitiizi era olutalo olwo lwavaamu liberation struggles nyingi mu Africa ng'abantu bamaze okulaba ti omuzungu ono atufugira bwereere naye muntu nga ffe ne batandika okulwana n'omuzungu bakamyabo yali mu namba oba battalion namba 8 yeyita namba 8 ne baleeta akazibu ako naye kyasinga ogoba omuzungu kyatatubulira mu history omuzungu yafuna ekizibu kyali kya communism eyali abujja ekiseera ekyo mu Cold War aba USSR omukago gwa Soviet Union gwayagala nnyo okwetoloola omuzungu ono mu matwale ge bagamulemese nga baddira bano abali mu struggles z'abazungu babawe mundu bakuba omuzungu struggles z'abaddugavu bakikola era abasovieti bakikola abarasha that's why Dulina ali nkugamba yaga nti abakulembeze b'Afrika balina obuzibu balabikanga balungi abakulembeze b'Afrika balabika okukozesa mobilization okugenda okwativinga independence z'amawanga gaabwe nga naye mobilization ya kikomunizimu nkugambye mu njawukana yonna n'eriwo bw'otoleeta nkola ya kikomunist ku mobilizing abantu tobasobola communism eyina mobilization nnungi nnyo watolaba ekkiririzisa abantu ne bagenda bakola nga bakola nga bakola ku kintu kye tuyita common property ownership ebintu byonna byonna bibeere nga bigasa ggwe nange n'oli nayo naye nga tewali n'omu asinze munne kiva mu mobilization ennungi omwenkanonkano so abaddugavu bano be balaba nga balina okumobilizinga balwanyisa abazungu bakozesa communism strategy bakozesa socialism strategy era Abafrika abakulembeze bangi nnyo ne bagenda baleeta enkola ezo enkola ya communism socialism ne babeera nga abagiwagidde ne bafuna emundu okuva mu Soviet Union naye mwanange ekyokwewunyisa era mu ngeri yakwagala kwekusa be baamalanga tewali n'omu yaddangamu kuwagira socialism and it was only Tanzania yakisigalako ekyakiriko n'olwaleero yakita kubanga eggwanga lyokka bw'eriti experimentinga socialism so bebamala bonna be bamala okuwangula liberation struggles babikomyawo ne bakwata ate ne badda mu capitalism na wano bwe guli so kati abazungu bali wano mu 1900 tugenda okwagala okufuna independence mu 60s abazungu bali bamaze okutya baka bamuzizza ekiddako tugenda kufuna bwetwaza abazungu bagala genda naye Buganda erina semi autonomy eringa yetwala yokka era kyova olaba nga Buganda ne kati independence bebeerawo nga 8 manya 9 ate bagenda ne bagenda bajaganya olunaku olw'omunaana nti buli bafuna independence ebintu ebifaanagana bwe bityo so abazungu ebintu bibiri ebyo bibabaleetera obuzibu kakati bagenda nabo omanyi ebintu bizibu bagenda nabo tebanatuusa genda zaali presses obiri bana abazungu abaddugavu batandise okukola liberation struggles ate aba USSR
bayamba liberation struggles zino bakuba abazungu nedda. The more we stay betweyongera okusigala wano influence yo netufa. Tugende tulekewo puppet regimes. Puppet regime yenkola egenda edira omuzungu omuntu nga muddugavu nemuleka unayenga interest zonna za kizungu lwakuba muddugavu naye nga muzungu byonna omuntu ayogera luzungu ayambala ettaayi ku saa 7 ne kooti ne bamugabula n'afa kitwiro muli mu kooti ye gatata ebintu by'abazungu alira mu budde ayogera kyewunya mu kooti olaba models z'omuzungu zonna zasigala mu kooti akusalira omusango ye Lutaaya gwe bagusalira ye Semakula omutafuta ye Kamya nene boogera luzungu kati obusiru obw'ekika ekyo bwasigala ewewuunya kati n'ogamba bano babadde ki so modo bazirekazo kakati abantu bana abakwata ne beeyongera abo be bayita ba puppet baba bazungu naye mu mubiri nga obo balaba baddugavu naye content yaabwe bazungu. So tugenda okutuuka mu 1962 Uganda yefuge olunaku olwo nakyo tusose ntulaba olunaku olusooka olw'ennaku mu 5 kabaka kuwambibwa bamwangangusa ekyesanyuko awo Katonda aleeta ekyesanyuko bamukomyawo mu 1905 1962 abaddugavu basanyuka nga October 9 fwe tuli bato abakadde bagenda ku kisawe Kololo mazima basulayo basiibayo ziba ziwere saa 6 Union Jack y'abazungu bendera nekka omulongooti ate fulaga ya Uganda neyambuka enduulu olwobote aze obote ono yasoka neyesimbawo mu legiko teyasoka kuba mu Uganda wano yalina mubuwanganguse gyali bwe yadda wano neyesimba mu legiko n'ayitamu obote yali mu studies mulungi na studinga n'amanya nti mu buli ngeri yonna ekkubo eryerufu ku involvinga Buganda mu politics era wano jukira nakugamba luli mu ntalo ziri nti Buganda yine ebizibu byayo olususuto lweyafuna olw'omuzungu agiwe semi autonomous autonomy eberenga semi autonomy agiwe zine muwanyi zajja mu 1936 Sasike Sibero yazireeta byonna binabireeta bitandikira mu Buganda ly'eggwanga erisinga obunene obugunjufu gye busookedde tebakulimbanga tewali muntu alijja ng'ava bweru wa ggwanga lino talirikolera n'atabako kyalikosa eggwanga Buganda nawo n'obote yabiraba mwattu ogenda okufuna independence waayitawo omwaka gumu gwokka mu 1963 Uganda neeronda akalulu nako kali kamageri obululu bwa Uganda kuvadda bwangeri 1963 obote yali amaze okutegeera
talina okuleta Buganda on board afune kyayagala. Kakati omuzungu yali agenda wabeerawo embeera eyali nga Obote kabaka Abaganda abamu bamuwa amagezi ne bamuganda kola ekibiina kya kabaka yekka. Nakyo ekitali kirungi. Ta kabaka yekka kyali kitekwa kuba taba Abaganda abali mu Buganda be bokka bajja okukibaamu. Kyokka atakingiza mu byobufuzi. Waliwo omwami omu baali bamuta Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka yali nationalistic mu character. Yenga ekibiina kye kiri wonna. DP. Kakati DP muna yayina n'erinnya eddala balita DP dini ya papa. DP dini ya papa. Gwe musingi. Ate UPC Uganda Protestants of Canterbury. Era mu Buganda wano olw'okuba kabaka ebintu bisibu, waliwo ebintu ebimu bye tusobola kutegeera. Kabaka wa Buganda tayinza kuva mu ddiini ndala. Banga twale ebya Bungereza n'olikyo kabaka atekwa kuba mu Kristaayo Protestant. Era na bano abazzeeko bano bamulwanya mulino ono aliko Katikkiro. Byewuunyo baali tebalya bwa Katikkiro. Naye tekiri baawo kya muzizo banga lwali lumu ne baagala obwakabaka obuwa akombogo. Omuzungu n'amugula n'amwa buli kimu kyonna n'ava mu leesi y'obwakabaka. Queen tayinza kulaba muntu mulala mu bwakabaka nga si muki mu Protestant. So kati ebyo nga biri awo kabaka yali amaze okukola ekibiina kye kibayita kabaka yekka nga awuddisiddwa abantu abalala. Ben Kiwanuka yalina ekibiina kye nga kyo kiri country wide. Kakati Ben Kiwanuka n'abeera mugezi kyava agamba kabaka n'amugamba nti sebo banange mwabapikapike kabaka ono agende mu byobufuzi si kituufu. Eri tajja kusobolayo. Ffe tuvumagana byakulimba byakola bitya ate kakati kabaka gwe mulese mu byobufuzi kiyinza obutakola kubanga ajja kufunayo ebizibu. Abaganda ne baganda laba tayagaliza kabaka makula. Oyinza otya gwe mukopi gwe ogamba kabaka tisi kituufu. Waawo n'ebirala oba bamukonjera tasituke kabaka ajje kuba ono yamuganda nedde kiba kyetaagisa kisoboka okukoleka. Bwabaawo ekyetaagisa nyinza okusituka oba y'okusituka okujja ekyo ne tukimala. Naye munange nange nga nakirabako Abaganda ne bayiyo oluyimba okuvumaganyiza ddala ani Kiwanuka Ben baluyimba okwagala Ben njagala Obote mama amateeka ga Ben sigasobole. Abaganda ne bazina amagulu ne baganjala batina balaba. Tebalina gagala alaba mu kamwa kabaka. Nga te Ben yali mutuufu. Kabaka na Obote ne kagamba wano maze. Era omuntu yakulembera kabaka yakulembera Obote okumutwala wa kabaka mu kanzu yali Abumayanja. Yetika Obote mugezi ali very cunning alabika mugonvu nnyo olwo ali mu kibiina kya UPC agamba kabaka nti laba ono bwakugambye mbojje ajje omala ebintu bye bizibu bye. Nze sebo mukama wange ndi mugonvu nnyo buli kimu sebo nja kikola.
omukago gwali fake gwe muwulira omukago nabano bagwogerako omukago gwa IPC omukago ebyo kakati omusajja nga tasituka bamukulembedde byatuke wa kabaka teyeyaze wansi ayisa abasajja kabaka beni musajja watu bamukubye kalimbu alyeri bano bayimba kwagala beni njagala obote na waliwo bulwadde buli mu Uganda ano babuyita bandwagoning bukire ekigali omuntu gwe kulinya ekigali kyatamaje kiraga omuzogwo mu binnyo era omuzogwo obajeyo omulembe omutegeevu abantu ne bafa bufi nakyo death ne mudamu abantu abategeevu abantu bategeera bawagira nnyo ebintu bye batamanyi gye bivudde era bali easily manipulated kubanga bangu bakubuzaabuza ogwo muze guli nnyo mu Buganda wano kubanga kwogwo omulembe bebayimba okwagala beni njagala obote mateka ga beni sigasobole ekyavaamu okimanyi kyava mayanja aga nti naye akaana kano akasajja kano kalabika kata kazukulu ka Daudi chwa mayanja ali ayogeza kirimi takoneddemu obote ng'akkiriza tisebo gwebera president nze mbere prime minister but little did kabaka no bendi kiwanuka agamba sebo kabaka nja kumalira ebizibu oboto togenda muki obote agamba nedda bana abaganda bagamba nti omukopi asitukire kabaka asitukire omukopi obuzibu bw'eggwanga lino Uganda yembeera eyokuba nti abantu bayine ekintu kibayita bandwagoning balinnya ekigaali gye batamanyi ekigenda okusiba balinnya ekigaali ky'obote Buganda yalinnya bulungi nnyo ekigaali ky'obote era okusiba nga obote akkiriza bakole omukago ne kabaka obwakabaka bwa Buganda bwe bagukola omukago ogwo bamaze ogukola mu 19 tugenda okutuuka okulonda mu 1963 balonde omuntu anabeera president wa Uganda Sir Edward Muteesa mbadde nkubuulira nti kubanga Sir Edward Muteesa yalya obwa president kituufu naye ekyo kyali kimaze kyali kiri luvannyuma lw'akalwa akakubwa mu 1963 akalwako Buganda kumpi yakuba kalulu kubanga bali kibiina kya kabaka yekka teyakkiriza ate nga ani anaakuba ekiseera ekyo kyali kya buzibu bunene nnyo olwo nange nalabako nga batuddusa batutwala mu bitooke kolaki tudduka waliwo olutalo wakati wa kabaka yekka ne DP era ebitooke byatemwa embeera yali sinungi yali yakutya gwe beni kiwanuka oyogera otya ku bigambo by'okuddira kabaka n'olwekyo omulembe ogwo gwali gwa buzibu kabaka yekka nga alwanagana n'aba DP era ebitooke byatemwa abaganda n'abaganda n'olwekyo mu kutya okwo tewaali wakkirizibwa kwesimbawo mubaka wa DP kwesimba mu Buganda era Buganda yayisa ababaka baayo 20 bonna ne batambula mbalamba tebakubiddwako kalulu 63 akalulu ako ka solid vote obote kiyafuna ng'ate amaze okukola omukago ne obote ne kabaka obote mu mambuka bamuwangula
DP yawangulayo nafunayo ababaka 3 mu 3 beyagatta najakola omukago n'ababaka bana 21 ne bakola government nga Ben Kiwanuka amaze okugwa omukago ogwo olwo Uganda etanso okulaba ebizibu ebizibu balangiridde bambi kabaka kyatamanya yakkiriza oba ceremonial president we kumikolo ata in executive powers ate Obote ye yayina executive powers prime minister era mu nsi ezimu bwe guto bwe guli ne Isirairi eyo Netanyahu ye prime minister ne president wa Isirairi jali even in Ethiopia here president jali ali ceremonial naye prime minister jali mu Ethiopia ato basenga kubanga ate bino ebya head of state nabyo kubanga bino bizibu katufuna ebuzibu kati naye Obote yali amaze okwogera nga agamba temumanyi tie bana abaganda kyena kugambye bepankira bwerere nze olutuuka nja kubamenya Obote yali amaze okwogera yajja akimanyi tazise Buganda amampati gajigwe yes yajja akitegeera era mu kukitegeera bw'abanga atambula anoonya obululu bwe n'atuuka mu Banyoro Buganda yali emaze okuwamba amasaza katukite yali emaze okwegwanyiza amasaza 2 Buyaga ne Bugangayizi amasasa ga Buganda gali 20 ga Buyaga ne Bugangayizi tebana babatwala kakati gasigali 18 Obote yagasuuza Buganda mu 1900 agabasuuza myaka ejo lwamaze okulya obwa president obwa prime minister bwali atambula naganta ono kabaka tamanyi luzungu nze nja kumukuba otutuuka wali mukkirize ekintu kimu mu mpaaka lulu nze amasaza gamu 2 jagabadiza kabanyoli abaganda batujogadda ono gatuwa tinyo kakati kabaka bali eno Buganda gaganizo natuka mu parliament bepa ngandeta kiteso mu parliament kya referendum oba Abanyoro baddawa Bunyoro oba basigala Buganda kiki kyokka ze mumpe kati abamuwa Obote bwe yalinya mu parliament bwe yalinya kuba prime minister be pa ayina executive powers ate kabaka ali ceremonial kyavaga nti kati ebyange biwedde ngaleta kiteso mu parliament bakireta kiteso mu parliament ngakyanja tibanaye tuberere referendum Abanyoro badda woyima oba basigala Buganda gabaga nti referendum ebeerewo government etegeka referendum Bunyoro bano gabaga mama nyabo tufudde tukoze tutya bagenda kuba kalu gabepakira bava wano nyama motoka gabe bana Abaganda bagende Bunyoro mbu baberere jesadi mukuba kalu akana abeerayo aka referendum kyokana bote bamanya tetekeri diwandisa abantu abo bali bateko kubanga bamaze emyaka 2 mu kitundu omwo bano bazirinya bagenda okutukali bababuuze obadde wana emyaka emeka nazeggulo mudeyo emotoka zonna bezakiriye Bunyoro zadda atezikubye kalute tebewandisa mu kalulu akalunga kakubwa nga akalu Abanyoro bagamba tudda Bunyoro amasaza 2 ago gakola ki
kyaleeta obuzibu bunene nnyo mu Buganda, era that was a turning point mu history. Ebizibu byali bingi ebyava okwo. Olwo abantu bagamba banaye Obote ngaleese obuzibu. Obote yali kasajja katontono, akasajja kano nga kaleese obuzibu. Yabana nga twalaba kyokka mubiri okumuwaanawaana olusutosuto flattering. Abaganda omanyi Abaganda era kye kigenda okutuleetera obuzibu. Bayina nnyo olusutosuto. Kugwamanyi gwe batamanyi. Anti obawulira kati. Simanyi obawulira. Kumeini simanyi bano standby generator obawulira. Era Baganda ate olowooza balala. Ebyo. Hakati bayina nnyo oluntuntu olwo. Nenga ebintu abyogerako naye tetegera gye biraga. Olwo tebadidde omuwala tebamuwadde Obote oyo Miria bamuwadde n'erinnya likyuse ssebo bamuta Bwete mu kifo ky'Obote. Omusajja yerudde okuba eggoolo ate mu 1966 awo bibi bitambula bubi. Buganda afiiriddwa amasaza 2. Mengo atabuse nga caayi ayesera. Banange kino kizibu nga kiralu kino. Biruddawo Obote gaga nti oganya okusaako omukono president gwe okusaako omukono. Constitution esoma etya tikyanagaana nga ze nakisangako omukono. Katemba yenayina yali mu Constitution amugikola. Kabaka bwe yagaana okusaako omukono Obote ngagana mulete teeka nga sayininga ko bananga Abaganda mama nyabo tufudde asayininze ti kino nga kizibu batabuse batudde nkiikaawe Mengo. Waliwo olunaku lumu banga Obote gundi yalumbagana 24 May. Olwo mu kanyolagano ka Obote ne Kabaka yali amaze okwekwata omusajja bamuyita Sabano Poroti. Yali omukulu ame komanda. Ebintu bino byolaba bino byava dda. Ame komanda olwo basembereza baleeta amagye mu byobufuzi. Ate ye Obote yali amaze okwekwata Amini. Byonebene kati buli muntu ayina. Katono nnyo Obote n'agoba Poroti. Yalina executive powers. Kabaka n'asigalirawo nga talina muggo. Bagoba Poroti. Yes. Bamugobye. Kakati ono naddira owuwe Amini na promotinga Amini. Obote na promotinga Amini na mufuula Meja General. Kati olusutosuto olwo olwa Obote okusutasuta Amini. Kabaka ngalemereddwa okusitula General we. Ye General bamugobye. Obote yakozesa General we Amini enaku z'omwezi 24 May ne bakuba olubi lwa Kabaka. Waliwo ebyogerwa Kabaka yali alinamu ebyokulwanyisa. Yayina kubanga yayinamu naye ye mundu oba ye RMG oba era Abaganda bajubisa simanyi eri ku masanyalaze simanyi bwe yali bamuwangula waliwo Omuganda yagenda n'alagirira temundu ekolera ku masanyalaze badde mu magye banga ddene ngalabi simanyi mundu ekolera ku masanyalaze bena batulimba bulimbi era bika yali RMG era omanyi Kabaka yagenda eyo ebweru nakola kosi n'amagye ga Bungereza ago n'abeera captain. So ekyemundu yagirina era indeed Kabaka yali ayagala kuleeta yali ajja kukola akacankalano
yali ajja kakola era byebyo nga kati byolaba ebyo weziri mu mbere ebyo byabaawo dda tebyakabaawo bidda mbuzi kakati Obote batankalanye ne kabaka mbu abuuse ekisenge kabaka mbu agudde simanyi bunwa abadde biki adduse omusajja atadde road broker yagenda eyo yayitira Congo ekintu ekyo kyayisa bubi Abaganda esi yawola bwete waabwe Obote agobye amugobye ho esi yawola ekiseera ekyo waliwo emmotoka zalina ebituli waggulu mu kabini bazita siritane tuli wano ng'ogiwulira eyita ku luguudo amagye gaali matono singa ge gano naye sebo nga makambwe birala abantu bonna bali mu nsiko kabaka ekiyongobera ekyagwa mu Uganda ano nga Meya 24 1966 kyasukka olwo ntandise okutegeera baba tukweka mu nsiko owakanga bajja babalumbayo era twali tuli emmere awaka emmotoka yabama kubanga kuno kwaliko omusajja bali bamuyita Beneya yali mululu nga Beneya oyo musirikale wa special force kati yasalawo okujja ewaabwe Land Rover netuwetera mu lujja wakati twali tuli emmere n'emmere etuva mu ngalo negwa nga abamagye era tebatubuza na tubuuza ne bagende wa Beneya kati nno embeera ezo Uganda in fact obwakabaka bwa Buganda bwe bwasanyalala embeera yali mbi nnyo ya mwami Beni wabanyumiriza abantu babakwata ne babatwala ne babaziikanga nga balamu era mu kiseera ekyo yali komishona w'amakomera baali bamwita Sentamu sigenda kwerabira Sentamu yali komishona w'amakomera nga Amini ye ame komanda polisi ne yali edumirwani polisi naye amakomera abantu babaziikayo nga balamu eruzira olwo obwakabaka buva mu Uganda embeera alimbi nnyo kugambye simanyi banyinza kugiwa embeera alimbi masomero gazikira buli kimu kyonna kyazikira for a time olw'okuba kabaka bamugobye mu lubiri lwe era olubiri olwo ne luyingiramu amagye nga bagayita olubiri olwo baali bwayitwa Malire mukitegeeza olubiri oba oluwambe Malire Barracks mu lubiri ne Republic House eyo netwalibwa Republic House kati ye Bulange nebeeramu ekitebe ky'amagye. Ekitundu kyaffe ekisooka bwe kitabo kitambudde tosuba ekitundu ekiddako era mu mboozi ya musajja mukulu Lutaaya mwennyini wabula mu kitundu ekiddako agenda kubeera nga atunyumiza ye mwennyini naye bye yalabako kubanga yali akuze ng'ategeera mukadde ako okusinziira mu kitundu kye tugenda kubeera nga tugendako ekiddako. Naye nzikiriza mbeere nga ntumira ku Katongole William, Dennis Bule, Kasajja Stephen n'abalala mwebale kubeera nga munyumirwa emboozi zino. Kiwerabira ku subscribinga bw'obanga tonnaba ate nga nkutegeeza nti nze Lubega Ibrahim Kasinga ate akajja obunaku. Naye tewerabira kozesa Lopa Free Mosquito Repellent ensiri okubeera nga tezijja kuluma naddala mukadde nga tonnaba kubeera ng'oyingira akatimba k'okwebaka ate ng'era gw'oyagala okutungira essuuti, essaati, empale oba olugoye lwonna ng'oyagala omutunzi omulungi ojja kubeera ng'okozesa Lubega Designs asangibwa ku Jemba Plaza mu Kampala, Rumu Street. Ku 0705 14 1639 kojja okubeera nga nate omufunira
akutungira engoye zo ennungi. Kwagaliza okubeera obulungi.